Bade njagala kumanya ku your side of the story ku what's happening. Ku muyimbi omukyala. One, what's happening is that mwena ndoza mulabya abantu abamu babikako obuyisa. Kitegeera babikako nga balina obuyisa obubi. Very long story short, mukyalo yakwata musefu yange n'ajjamu ebyapa bitaano. Yakwata musefu wano n'ajjamu ebyapa bitaano ebya wano around mu kibuga Rubaga. Rubaga area n'ajjamu 5 titles. Okay. Bwe yazijjamu ne mugamba manyi titles zikomyewo n'asooka n'agamba tazirina. Bwe yamala ekyankola obulungi n'agenda n'awaba wa minisita Nakywala Kiyingi n'azimulaga n'ozimulaga ng'agamba zino bazinsayiningire nze ebyange mbifune okitegedde. Kati naye ng'ate n'agamba nti ebyange babisayininge. Is that how things work? Abantu batebanakola kiggwe ng'ofuusinga nti bakusayiningire. So nesooka nenkulira down Honorable Nakywala Kiyingi namu-advising nga titles zikwasa ozizeeyo. N'agaana eyo n'addukayo. Kati nasigala nga akyali wano kati little bit in backwards awo nempulira rumors nti baali baagala kufunirako loan. Era n'abalala bakwatagala baagala kufunirako loan. Kati nawulira nti potatoes ezi nawulira nti baagala kufunirako loan. Nange I had got to take some action okuforcinga gundi eyo decision eyo. Taito bazikomyewo kubanga omuntu woba oyogedde naye oba ayogedde naawe. Minister n'abagamba nti kwata titles ozizeeyo. Ensonga endala n'agamba is amicable. Yeah, she can be in the house, keep her children and also okitegeera. Also there mu ngeri ngeri that was minister's recommendation. Ate okute titles ozibuzizaawo ozigaanidde which is an illegality. Era kyalwawo lwakuba nze nali saagala bigende mu ligo gundi kubanga at the end of the day repercussions wezijja ate yasafari nga ate nga ye mama w'abaana. Naye she doesn't seem to see it. So akati she's materialistic. And ekyo kyo I'm willing omuntu okunkotinga nti I made a mistake, I made the wrong choice. Kati gwe weebuuze bwetwali kati bwolaba interviews zino zaakola agendaga yakagwa emirundi 3 bwe nayita mu Jackster ne kadi ya gulingo yagine ya bank. Buli kimunga yakola ki yakirina kati ya ndowooza ye mu bwongo bw'okulowooza okumpi yalowooza now the political career is dead, the whatever is dead. What does that mean? Kantinti is no more. Ate nange nkyali mu my time kakati abadde asuubira nti ngenda kukwata nkumbi right after campaigns. Omuntu asooka n'akuulirako down. Naye nga the second thing is that is theft. Theft. And it's very badde sibusuubira kuyisa mu bawala bato. Kati abo be babeera bakebera eddaame liri wansi okitegeera kyeŋŋambye ebintu ne bibula ka titles gozitutte. Ideally romance yebadde ekyaliwo mbadde mukyalina laavu oba byali byakyankalana? Byali byatandika dde okukyankalana. Sometimes and just keep quiet for convenience. So when namugaye we n'agenda nagula omusawo gwa battery tenga sigwa gwali gusoose ne child abuse n'ayogera bingi nnyo. That's why there was the heavy deployment. But the whole title, the whole thing yawuloza ya Kampala emirundi emeka kati yanoonya ekintu ekyo kigenda okustikinga. That's why abalina child negligence nkuba okitegeera nebitali relevant. Honorable Kantinti omukyalo oyo yali muyimbi. What happened to her music career? Gwa mugaana okuyongera mu ndongo. No, by the way that is another lie. Ngenda kukatinga short waliwo esimu eyingira naye nga kansopenzemu ekibuuzo kyo. That was another lie because omukyalo oyo okuva lwe yava namusanga agezaako okutandika okuyimba nga ava mu bwa dancer. Nze mbadde sponsoringa projects ezo zonna. Bamwagala mugende mutunulire videos ezo mubakubire mubabuuze who was paying. Ennyimba bazisasula we bali bakyaliwo okujjako success yatufaako success oba wali omumanyi. Success the right Cut from the time from the buying those songs to putting them and whatever-ing them kyo naye kirala genda gwe online okebeere the last song gye yafulumya kati ya music career ye we batepiikinze aleme kunneekwasa mwe namulemesa. So chances are lwakuba kali egaana it just failed. No, has failed. Mine failed in the politics, whatever, but has tubale tujja tugiteekamu nga ngiteekamu. Naye byagala bugani kwatayo nga bw'ogenza ogamba nti Lydia Jasmine yafuna hit n'avaayo. Kitegeera? So naye nga abo baali babeeranga ne bashiba ba Lydia Jasmine nga Lydia Jasmine banafuna na hit okitegedde. Fast forward kale ensimu engeri gy'ongambye yo otya Kantinti Honorable omufuna otya
Actually, namusanga surprisingly through on Sarah's Awed's show. That's how we met. How you met? Nenga, Joe, at least online, she's materialistic, and that's what she's doing. Now she's covering it up by the fact that no, I think to the Alaba Nagamba, nari nsubira kufuna mu kinene yalaba nga political career egeze no nagamba osaba so kati nsubira kufuna kinene kati bagambe wali abaganda tosaayo kikyo but I hope mugenda kuddingana honorable. I'm not going to comment on that. We'll talk about that another day. Okay, Kale, thank you. Kale, honorable.